Njagala kwesa kuno mukisa kuba mbadde sijjanga kenu ate bingi ebibadde bitambula mbadde nga mubiwulira. Yes, waliwo ebitambula tetulina kyetukweka tukikolera mu lwatu. Naye abayingiza Honorable Mwanga Kivumbi mu bikyamu by'abalala njagala mu kikomye. Nze sikweka. So bwe simuyinaamu yadde ekibuuzo n'ekimu. Muwulirize nze ekikyamu era nkiyita kikyamu. Naye saagala mumuteekeko kintu kyonna. Apana. Nze kyembandabye nkibagamba naye siina kyendaba kikyamu. Ono abadde minisita waffe owa finance atulaze bingi nnyo. Nze kennyini kuba alina obumanyirivu bungi naddala mu okubalirira ssente n'embalirira y'eggwanga n'ebyenfuna. Kati ati nange amumpa kati namulabirangako nnyo ne we nali nga nkula. Kati mbadde mubuuza Honorable bano bakola bino bakola batya buvulugu bwe bati mu parliament. Tiye munange babukola tine mu musirika ati tetulina buyinza. Kuyina obuyinza. Nengamba tukola nkola byenkola eyo. Naye nkwenyumirizaamu ssebo era tukyakulinamu essuubi lingi era njagala okubasaba muyimirire naye mumuwaagire kubanga tumulinamu obwesige abantu nga bano batuwa confidence munfuna bulungi newankubadde waliyo abakulu abakola ebikyamu naye waliwo n'abakulu abakola ebituufu nfuna bulungi mulayamamba aleme kubaera omu avumaganya ekika kyonna. So njagala okwenyumirizaamu webale na kompita yompise nkusazeeko obukusaze tobaleko nzikiriza kusalako kati ndowooza ne bwentima.